Bonna Mutebi y'omu ku bawuzi abagenda okukiikirira Uganda mu mpaka za Cana Zone for Championships ezigenda okutegekebwa mu ggwanga lya Zambia sabbiiti eno. Ono agamba bamaze akabanga akawerako nga batendekebwa era agumiza bannayuganda nga bwe bagenda okukomawo n'obuwanguzi. It's the first time we've taken such a large number in comparison to the numbers we usually take. I'm pretty confident in all the people who are going because they are being chosen on merit. So I'm confident in them that they'll go out there and put on a good show. Uganda egenda kukiikirirwa abawuzi 27 mu mpaka zino ezigenda okubeerayo okuva nga 14 okutuuka nga 18 omwezi guno. Max Kanyerezi ono nga y'Ssaabawandiisi owa Uganda Swimming Federation agamba abawuzi bano babateeseteese bulungi okugenda e Zambia okukomawo n'obuwanguzi. Abaana bonna tubatunuulira naye of course tulina abaana ababadde abatrainingira mu camps e Russia n'abalala mu South Africa, so tusuubira nnyo okuva mu times ennungi ku baana bonna naye nga okusinga ne bali ababadde ba traininga mu nsi endala. It's going to be like very competitive going down there. There'll be very good races to watch, especially the kids, the seniors, all of us. So I'm expecting obviously heat from other countries, Zambia, Mozambique, South Africa. So, but we're going to bring our best and hope to make the country proud. Abawuzi abasoba mu 300 okuva mu mawanga 18 be bagenda okwetaba mu mpaka ez'omwaka guno ng'ezaasembayo okutegekebwa zaali mu ggwanga lya Botswana.